Endobeso. Ndabo mukanga tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Mwebale nnyo mwebale ddala nga mutufuna live loud and clear so nga nammwe abali ku radio mwebale nnyo okubanga mukikola ne muleka nga mukwano gwange mutufuna katugende ku mutabizo fo olwaleero tumanye embeera ya leero yo egamba etya. Hello. Yunia. Wange sebo. Olyota nnyabo. Sebo. Ojagalako sebo. Bamusadu tebukoza kadima namanja leka bogozo likubira fama ekinta buli ky'omuziki mu mutabizi wa beat. Banange gasanyisa okunkubirako. Kale mukwano naffe tusanisa okuwuliza. Banange nsanyuse nnyo. Okay, how ina mutawaana sanyu kiki? Nedda mukwano munendi mu kutya. Kiki? Bana ebinsuseeko naye nga bonkubidde mukama mulungi. Kubanga waliwo ekintu ekinsuseeko. Kiki? Waliwo omukyala ankubira amasimu. Okay. Kale buli ssaawa ankubira amasimu ag'okumukumu ampeereza bumeseji obunkanga. Ng'agamba ki? Obulamu bwange buli mu kutya ankalubiriza obulamu bwange. Omukyala ngamba mbu n'ensonyiwa ebbaawe ajja kuntuusaako ekintu kyonna kye ndikaseerabidde kyokka ekyewuunyisa siri mufumbo ate ne bbaawe simumanyi. Omukyala bamuyitaani? Omukyala ye Grace. Ogwo lwaki tova ku bbaawe? Banange mukulu kadima kankubulire n'omwami gwangamba simumanyi kubanga nze siri mufumbo ate sirina gwe ndeetinga kati. Gwe omuntu okugamba obugambi bw'atyo lwaki era gwe mu bantu bonna ekitegeeza nti olina ky'omanyi. Nedda ssebo ennamba zimanyi okukyusiganyaza oba oluusi omuntu n'akubira nga tomanyi naye omukazi ankubira amasimu ag'okumukumu ate nange ndi mu kutya. Kimaze ebbanga kati ndowooza mwezi mulamba. Omukyala oŋŋambe y'ani? Omukyala ye Grace naye mbadde bambi nkusaba onnyamba omukubireko. Omumunnyonnyole nti zibanaye sirina kyemmanyi bbaawe simumanyi. Atalekerawo n'okumpeereza obubaka obuntiisa. Kadima ntidde ntya. Kale katumukubireko tumugamba lekerawo kutiisatiisa. Bambi munyambe mbeegayiridde. Gwe tolina musajja gw'omanyi? Sirinaako nze eby'abasajja nabivaako. Nze eby'abasajja sibiriiko nabivaako naye omukyala anemeddeko ankubira amasimu ampeereza obubaka obuntiisa mba ndi awo ogenda okulaba akameseji nga kajja nga katiisa mbw'ajja kunkola ekintu ajja kunjira asidi banaye munyambe. Okay, kale katumukubirako naye naawe munnange weetereeza eyo bw'oba tomanya munnange weenoonya olabe. Tewali. Kale katumukubire tulabe tova ku BFM ekinta buli ky'omuziki. Neezanya sebo. Nkale. Naye nze ngamba nti wali omukka tewabula muliro. Lwaki abamwesibako? Mulimu abakyala bamu nga bali fani. Kale. Hello? Nyabu? Wange sebo. Gyebaleko Grace? Kale sebo nawe gyebaleko. Kale bamusabye tebukoza kadima namanja ne kabogozo oli ku BFM ekinta buli ky'omuziki. Oba sebo obadde ogamba ki? Tulina omukyala atumye bamuyise Yunia. Yunia? Yunia tugambye nti twogereko naawe osusse okumuvuma tayagala bbaawo ye tayagalanga ku bbaawo mukubira essimu omukangakanga omutiisatiisa buli kimu okumutta n'ebirala lwaki? Mukangakanga alowooza simulaba mbu bawanga likinga ebifaananyi bye ku Facebook mu bamikwano ku Facebook. Ye kitegeeza ky'oba bamukwano nga likinga ebifaananyi bye. Bewa batya bulike buli kiseera bulike bo ne beelayiki tavana mu kapusike. Grace otulayikinga nko ku bifaananyi bya muntu. Eyo si nkola ya buntu bwe kiba kiganye nze kyensaba mu nsi oba kyensinga okwagala omukola abba wange amuveeko gwanyage nti amuliko amwagala basiba bewa bulayisi amwagala. Kakati nnyabo tulina abantu bangi betulayikinga ku Facebook naye nga tetubaagala. Buli kifaananyi kyateekayo bba wange akirayikinga buli kifaananyi kyateekayo bba wange akirayikinga. Sebo Wangi? Kitegeeza like? Kiri kukuba kwagala liking. Kitegeeza beeyagala. Kakati mukyala Grace va ku bantu abatakuliiko. Nedda sebo. Kakati Grace gwe kituufu ki ky'oyagala? Nze kyenjagala ave ku Facebook. Wangi? Nze kyenjagala Yunia ave ku Facebook. Ate nga kyeki gye mujjako? Kubanga
bawanga likinga ebifaananyi bye. Ndabanga ensonga yennafu. Kakati tosobola kujja muntu ku Facebook. Sebo nze kyembadde nsaba. Akyusa amanya aleme nakuddamu kuwuliza bba wange. Ate alabika na mubi bino ebifaananyi byasaba birabika na bifotoshop. Photoshop gwobifaako ki? Ave ku Facebook agyesonyiwe. Ng'agyesonyiwe lwa nsonga yonnafu. Aveeko olwa bba wange. Ekintu kyangu nnyo. Waba takisobola kamuwa amagezi. Ninawe emitwalo 4 gange kamwogerezeeko agende mu nsi z'Abawalabu akoleeyo. Wangi maama. Iye kyekyo ssebo agende mu nsi z'Abawalabu akoleeyo. Ng'ekimutwala bwakulakinga ebifaananyi bya bbaawo. Ye ave ku bba wange. Ate bangamba neze ngoye zeefuusizamu ebifaananyi sizize abeera azeeyazike. Kazeeyazike gwe kakati bebikwatirako wakakati mukyala Grace tubeere bantu bakulu. Otegedde engoye neeyazike maama oba azeeyazika gwe lwaki kikuluma nnyo bikwatirako wa? Ajja kusiiga bba wange oluwumu ate automatically nange luba lunkwata. Wangi maama? Ajja kusiiga bba wange oluwumu ate nange kibeera luba lujja kunkwata. Atwesonyiwe agende eri n'oluwumu siina gesiiga mafuta ga ttaala. Mama lwajira Facebook. Naye bannange abakazi bali ku nsi naye kati kizibu ki kiri mu kulayikinga ebifaananyi? Kubanga era sometimes olayikinga n'ekifaananyi nga tomayina nannyini waakyo naye nga kirabise bulungi. Atwaliri naye atuggyeko akajja. Amoto mu balanguzi, the special reporter. Wano wenjogerera wala abatuuze sibasanyufu sibankigenda maaso. Alo mukakane gwe alo mukakane munyonyole bulungi. Mukakane buzibuki. Anze siri defense ndi amoto. Yani jibabi. Wono. Akati dinako. Ani ajikutteko. Wono. Abyani. Yani na nyiniyo. Yoni tayo ngabutwala ku police. Ajisanzewo. Awadajitwala ajitose mwala. Yino njiyina. Bangame waluwamize mmire. Aliwa. Wono. Ajisasemi. Ajisasemi awadatuka budisi. Kivudde kuki. Kati gwe yiye eriwa. Njiyina. Nga nene. Ani ajikutteko. Wono. Yona Kati gwe abadde kwatako yaki. Bamutokuba munawo. Abadde kwatako yaki. Abadde kwatako yaki. Bami nsonyiwa mbadde kubira bwerere. Simu nze mbadde sibitegeera nsonyiwa baami. Ku Beat Foma ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Beat Foma ekintabuli ky'omuziki ekisinga.